Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi y'amasomero g'obwannannyini mu disitulikiti y'e Wakiso nga gasimbidde ekkuuli y'enteekateeka ya gavumenti ey'okugemwa kw'omusujja gw'enkaka. Kati olunaku olwaleero abasawo okuva mu minisitule y'ebyobulamu, ab'ebyenjigiriza ssaako n'abakulembeze mu Wakiso bayingidde mu nsonga eno okulaba nga bakkirizisa abazadde ko n'abasomesa okukkiriza okugema abaana. Most of the resistance is in private schools. And some of these are owned by I can say some big people. Mu nsisinkano gye babaddemu ku disitulikiti y'e Wakiso basisinkanye abakulembeze babakulira amasomero mu Wakiso okubannyonnyola ku nteekateeka eno n'ensonga lwaki basaanye okugiwagira. It is a vaccine that has been used for over 5 decades. It has been pre-qualified by the World Health Organization, by our own National Drug Authority. Ab'ebyobulamu bagamba nti enteekateeka eno ya gavumenti kale nga buvunaanyizibwa bwa buli muntu okugiwagira. Yellow fever is a serious viral hemorrhagic disease in the category of the Ebolas and Marburg. Balabudde ab'amasomero bonna ababadde bagezaako okulemesa enteekateeka eno obutakiddamu kubanga kyandibazaalira akabasa. There are no private children in this country. Whether you have a private school or a government school, the children who are there are children of Uganda. Bw'ogezaako okuleeta okulemesa kwonna tugenda kufaafaagana naawe. Tugenda kufaafaagana naawe nga bwe tulwanyisa nga mubbye ebigezo bya PLE. Kyokka bo abakulira amasomero mu kwewozaako bagambye nti tebaafuna kumanyisibwa ku nteekateeka eno kale nga babaguddeko kiyiifuyiifu. Kubanga emabega tubadde n'abafere mu bintu bingi. Oba oliawo oli ne yeefuula ndi nvudde mu minisitule njagala kino. Ogenda kutunula kujja kuweebuuza nga tabangako naye. Mbu bazze bafuna obubaka okuva eri abazadde nga babalagira obutakkiriza baana baabwe kubagema kubanga eddagala tebalyesiga. Of course, Uganda is full of fake things. Good ones are kept at state house. Abaana baffe ne babawa ebintu ebitategeerekeka. Otherwise, immunization as an act is a good thing. Babakulembeze ku disitulikiti basabye minisitule y'ebyobulamu okwongeramu amaanyi mu kubunyisa amawulire ku nteekateeka eno. So it is our role now to convince the parents before we talk to head teachers. They are there as custodians of the children who belong to parents. It is our responsibility, members and rules, to sensitize the public. Okugema abantu kwatandise olunaku lw'eggulo nga kusuubirwa okukomekkerezebwa nga 8 omwezi guno. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.